Sozi Steven Sewanonda ganze nabadde ssentebe w'omukolo ogwatesitise olumbero w'ekitiibwa Alex Benjamin Kigongo Kikonyogo kubanga kyamazima ffe twakuyita era n'okkiriza okujja okubeerawo ng'oggyeko ekyokubeera nti Alex Benjamin yali mukwano gwo naye ate wali omutwala mu Bwakabaka kuba yaweereza nnyo mu ssaza ly'Ekyaggwe lino. Twagalira mu ngeri y'emu okwetondolera ebyo ebitaabadde birungi, emizindaalo gyasiridde era ng'omuntu yenna bwe yakirabye. Wankubadde oluusi abantu ebintu babisaako amatu g'embuzi nga baagala okubaliisa engo, naye nga tewabaddewo mwoyo mubi gwonna mu mukolo guno gwategekeddwa bulungi era ekuggyako ekyo ekyasobye. Twebaza Katonda kubanga obwaguzi bwabaddewo. N'olwekyo katusabe Mukama atubeere tweyongere mu maaso okutambula. Temuwuguka n'ebyo biriwo kubanga bibaddewo, bikyabaawo era biribaawo. Muganda w'omugenzi era twewuunya bwewuunya omuntu eyayagadde okuggyawo essanyu lyaffe lye twafunye olw'omukolo ogwo. Twamwewuunyizza n'okutuusa kati olw'ebigendererwa bye bye tutanaba kumanya, naye ffe nga famire tetwagala mumanye era tetwagala mutwale nti omukolo gwaffe gwagenze bulungi, twabadde bamativu. Ebya sabotage ebyogerwa oba okutabulatabula okugenderera tetumanyi gye kuva kuba tekwabaddewo. Nga bwe muwulidde ebyuma bifa era byafudde. N'olwekyo abantu b'okukyalo kwe twakoledde omukolo baasanyuse okulaba ku Katikkiro waabwe era kyewuunyisa okuwulira amaloboozi agabadde gategeeza nti wabaddewo okukuba olw'ogwolwo. Ekirungi nti abasinga mu ndamawulire mwabaddemu. Twagala mubeere bajulizi ku bintu bino nga mmwe abaabaddewo mubeere bajulizi. Era ffe tutuusa butuusa kusiima kwa ttiimu eyategese olumbe lwa Ssekiboobo eyakuliddwa abasajja engwanguli ababadde ne Ssekiboobo ebbanga lyonna ne bayimirira naye mu bulamu n'okutuusa okufa paka okumwabiza olumbe. Ekyo tulina okukibaza era tujja kukyebaza naffe paka ne tulifa kubanga kyabadde kya kitiibwa eri famire yaffe. N'olwekyo ffe tuli mu kwebaza era ebintu ebiyita ku mutimbagano tubiraba naye kyannaku nnyo nga bwe babagambye temubitwala. Ensi eno tujja gibbika nga tutandise ng'ate abantu abakulu be benyigira mu bintu ebitali mu makulu. Kikwasa ennaku naye nze kyemmanyi nti bulijjo ababi baba batono, abantu abalungi basinga obulungi mu nsi, kyenjagala mumanyi. N'olwekyo ffe tujja kuyimirira n'abalungi. Omuntu wozaala omuntu n'afa n'ebyuma byakyankalanye ebukyankalanye tetwagala okukyetonda era twagambye abaana babirese ne batwetondera. Kale twagala okutegeeza abantu bonna tewaliwo kyonna kyabaddewo kitali ekyabadde ekigenderere okugyako emizindaalo. Era twategenda mizindaalo lwaki gyavuddeko. Naye byonna tusaba Katonda kubanga yateekateeka omukolo guno twaguteeka mu maaso ga Mukama ne tusaba omukolo guno ne gubeera mulungi. Era byabadde bitataganyina okuva okutandika nga ne Bishop ne wadde ayogera era bwe byabadde paka bwe byasiridde era n'ennanga zaffe zonna ne zisirira. Naye nsaba ababukedde ebintu bafulumizza mu mpapula z'amawulire twagala batwetondere olw'ennyumba yaffe ya Ssekiboobo okutuwanikako ebigambo ebinene ebyenkalidde awo nga bituvumirira byavodde ffe ng'abafamire nga bituvumirira obwenkalidde awo. Omukolo gwaffe nga litulaga gwadde guweesa Katonda ekitiibwa era n'abantu abalala bonna. Kati simanyi ebyo ebigambo gye byavudde naye ffe tumanyi nti nno ebintu byatambudde bulungi era olukiiko lwa Buganda mu Buganda bonna Katikkiro ne bonna beyabadde nabo twetonda olw'ekyo era twagala tusigale nga tukolaga mu ggwanga ffe bonna famire yaffe ate Ssekiboobo yatulekera era kyebavudde bajja ku mukolo.